On Mount Zion, the Lord Almighty will prepare a banquet for all the nations of the world. Era ku lusozi luno Mukama ow'eggye alifumbira amawanga gonna embaga ey'ebyassava. Ebyo ebigambo bya Mukama byewa gospel promoter Blessed Charles bwe yali amuyita okuteeka ekijjulo ky'okusinza omutima gwa taata. Obadde osubanga ekijjulo kino yiino tugenda kusinza ekitabangawo ng'ate bwe twebaza Katonda essubi libadde likuweddemu nga tomanyina wakutandikira. Jangu tusinze Mukama omugambe nga bw'olumwa. Tugenda kubeera ku social media live Facebook, YouTube ne Instagram ku mikutu gya Blessed Charles BGPevents. Likinga, subscribinga oba ogoberere era oyanirize n'omulala. Mikutu gya Blessed Charles BGPevents. Likinga, subscribinga oba ogoberere era oyanirize n'omulala. Heart Worship Banquet ewagiddwa Cheche Medical Center, Nansana Elite Junior Academy, Sango Stationers, Act High School Chotera, X Options Boutique, Maggie Fashion. Next, Blessed Gospel Promotions, BGPevents.